Kyogamba gwe tobimanye kale tusooke twogereko bwogezi tobiwulira. Ebya Shiba ne Jeff. Ate mamono omulaba yalina bu video nga bali mu shopping. Abasajja bategeera tetuliyo. Kati womufuna ng'osobola okumulumba ne bwaba mufumbo muganda wange lemerako. Nze nkuwadde example ku status ya Shiba nga bwali. Wano mu Uganda badde oyagala musajja kigwa bagenda naye. Akubuze. Nkubuziza nti Kasuku. Kula mani kawoya. Gobadde omwagaliza Kingisa. Ligamera bakape no yandi badenga yakula muna gundi ku Lutumu. Yagenze nakola ensobi emu. Kutandika kubeera kudda mu Kalonna Ntongo. Mu bulamu bw'ensi eno ebintu ebimu they are better off untalked about. Bimma amazzi kuba namulabye ayogera ku Kagatto, namulabye ali ku alayira ali ku gundi ku Kalonna Ntongo. Gamba naye no mukazi she learned nothing and forgot nothing. Agenze eri ogendedde mu ntale eri okomyewo kyekimu. Omuntu azalawo oyo Shiba aba yetaaga mu kiboko. Mulimu abantu bentunuulira olumu nga bali ku gundi bali ku TV oba ku radio nga balina abantu nga basatu ebazala bano engamba ono yetaaga kiboko. Oyo omuyimbi gwe bayita Ajala Namukwaya, omuyimbi gwe bayita Shiba, omuyimbi gwe bayita Kenzo. Muvubuka mwana muto nga bwe tukuba olwali lwaffe luno Rema obeera naye oba nalikoko naye tuba tuli atyamisana ng'ebintu by'osubira okubuuza atakubuuza bya kisiru. Rema kati soko mbulire bituufu ku gundi kunambwayo ne Suna Ben. Nogala kati gwe Remu byagaza ati instead of focusing aga Katonda. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we basanyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Kale tusimbudde Cruise Exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira. Alan Cruz gemanya nyongero okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga otulabira. Twatudde dda okulaba nga tukutuusaako biki ebitambula mu kibuga Kampala, Uganda ne osa waliwo n'ebitundu ebyotoloddewo. Osiro emanyi ekiri Schiphol airport ku Wasuma Netherlands. Ya Netherlands eri ku mazzi. Netherlands Schiphol airport. By the way nkubuye next year Simon njagala tutambula nawe Europe eno nga buli wendaga tutambulamu ku babiri. Ugamba oyinenge gy'onyumisa olugendo. Olugendo mbandi bwetegekedde bayira ne kugundi Valentine tugenda ffenna London abantu be London tujja kuliko Vairota kuliko Musiime Papa Misa Kisemakula oyo musajjawo nnyo Papa Misa Kisemakula kuliko Rema Namakula beautiful Valentine 22 abiri nabadde njagala agitume Valentine mapimpi na nangamba takyagala manyi concept yange eyo namugamba tojukira je naina uliko gundi eri Vairota ani katira kolona Rema yaliko Rema wa gundi in fact Rema yayo mukuganyendo kozesa kuzu Christmas ne boxing. Rema ali mumeka Rema nga wa bei. Kakati mune mu Uganda eno omuntu asinga okuba atasuubirwa nti Rema muyimbi akuba olwali oyinza okulowooza kamiliyoni. Wali obadde koko ne Rema. Omanyize wemba meetings Rema ebiseera ebisinga mbeera mu respect
kati ye naye muvubuka mwana muto nga bwe tukuba olwali lwaffe luno obeera naye oba nalikoko naye tuba tuli atyamisana ng'ebintu by'osuubira okubuuza ate akubuuza bya kisiru Rema kati soko mbulire ebituufu ku gundi kunambwayo ne Suna Ben togala kati gwe Remu byagaza ati instead of focusing aga Katonda Rema omusuubiramu bitegeera mukulu wa lwali muyimbi kyasinga okuba serious omuyimbi asinga okuba serious zemanyi Mariam Ndagire oba asinga okuba Shiba yasinga naye Shiba tali serious naye yanyiiga ensi yamuzala wa nnyo kati yeetamwa yeetamwa tasekaseka Shiba nga bwali aliso era yeekengera najja wano nga waliwo abantu nga basatu batamanya asobola okuvaawo nadda mu nju ate kati ate ekyo kirema kikubi kyalwali nnyo Rema Namakula ate ekyo mpadde kipya kati nkugambye esaidi endala abantu gye batamumanyiiko abatulaba ku Mukutu Cruise Exclusive abantu be London nyongero bajikuza 22 February tuli London Royal Regency Richmond mama wange Mary Ngabire bakutekedde misa kisema kula Rema Namakula misa kisema kula Rema umanye Namakula Nevairota omulimu amanyi mangi nalese nkofire mpya Saimo Cruise Exclusive omwaka ogujja nine essuubi ly'okukola studio ya Cruise Exclusive mpe ku bavubuka abate emirimu nina obusobozi obusobola okukyusa ku bulamu bw'abavubuka njagala nnyo abantu baffe nga bagenda big yameka kati enemu ya mitwalo 5 sigenda kugitwala nengenda kugulako enkofiira 2 bayirawe sirina nti ninamu nnyo nengenda kugulako enkofiira nga 2 ebyaddala Saimo wallahi aga Katonda wallahi enkofiira 2 omanyi lwaki Alan following abantu bagiina abantu balina following n'ekikyalemye abantu abali mu mulimu gwaffe guno bayimbi baani bonna kukyusa linnya Alan into money kati gwe Alan ku bantu abakufollowinga ku mutimbagano guno nga si byakwejubisa n'okola enkofiira zino muganda wange 1500 ne bazigula emitwalo 5 gwe abantu bonna bakufollowinga obaguzaaki kyeki kyatulemye okukyusa erinnya Alan Cruise into money toyina wadde kabalagala gwe okulaga bayita Alan Cruise kati woba ogenze wano muga Katonda mugulu gemaanyi era we twetaagisawo by the way kati mbadde ngenda mu kivulu kya Zack Maya ekiriyo nga 7 December bagita DXB Winterfest ye Dubai so Zack Maya omanyi vibes Zack Maya mumanyi so kati vibes UG bana Dubai ndeta zine enkofiira emitwalo 5 come just support me ate muna ebintu birabi ate eno logo manya eno gundi teva kusema soko yabale muko ku nkofiira bagita embroiderment yes ojiraba kati Alan Cruise mu different colors ate muna bino si bipyo laba Chameleone we yagenda South Africa obebweru ngagenda ne kalenda omanyi oli gwe bayitanga Zolomboka ngazimukubira ku Nassau buli we yagenda ebweru Chameleone ngagenda ne kalenda yoze kirabika kitya kiri bulungi Alan Cruise bakuwagire papa Misa Kisemakulu omuguzeko emmere mwaka ku mwaka agulira abakozi bonna enkofiira Cruise papa sebo wetu tugenda okwewagira papa Misa Kisemakulu obayina Jose Jobulinks neranda ngenda genda nazo agiina neranda ngenda nazo shagiina ya King Sagula yo gundi gule enkofiira ogambe ka Cruising kagala nengo inacho kambalako by the way Alan Cruise NNC yaffe fe tulina okugibeeramu okugikyusa oli ategeere nti onjagala nnyo Alan Cruise omugoberere omufollowing okola ki naye omwongeddeko ki kikyo kyasinza ofuna mawulire Saimo your best moment mawulire kakati ebyaddala Alan Cruise abantu basinga tebaagala kwogera bakola ki naye nkubulira ekisembayo saagala kukola ki olabe otegeere nti ebintu bino olumu tubifunamu amawulire
mu mawulire kubanga bagamba namawulire baavu temulina abavu gye balina abalina gye balina naye abalina tebaagala kujja kamera kwogera kuba ekituufu kiri nti awakati abantu baffe bakukaaba twagala nnyo okukaabirawo olaga nti oyina tewali ajja kuddamu kuyamba kati ono omumanyi oyo eyasindikidde ani agambye ani Simon asayinize out ng'agamba atya Jeno Caleb Akwandahu mulabi anti era sikutegedde nkulaga mbuuza byenfunye mu mawulire ensooka nkulaga kokko nenkulaga connection zetwogera nazo abantu betwogera nabo obalabi Chamanyi Namulindo akwali alaba abaliwa Namulindo ati Flavia kwali alaba oyo mulabi oyo mubasomere oyo namba 3 Honorable Among oli namba meka oli asoose wali shadow president kakati amanyi ga mawulire sente direct ziyinza obutabaawo kati kwebusaka webusiza ng'okyali tireka nkoleyo kye bakola ki bwe naagenda mu abo sigenda kukola bwendi timpa bwe naagamba nti nze sayima akatiba kange kaliwa ti palamenti yiye egenda kusomesa bantu nti omubaka wa palamenti alina kukola bwati ne bwati kyogamba nze mu bantu palamenti begenda okusomesa siinamu bensobola kukwata nengenda nenkolamu activation maama ogwo omulimu ngusobola neme kuyita mu bidding process bya kisirusiru ebyo nti ogwo mulimu muguwa oyo byo bye tuli mu kufuna mu mawulire Alan Cruz nze nali siina wadde passport nga nyingidde amawulire passport ngifunye nkulaga abanneegayirira n'abantu gye baagala okgenda nti nze ate mbirabanga bya bulijjo nali naawe London sali naawe London watwali fenna ekivulu kya Frigo Band ekyali ku Royal Regency Richmond kyeyategeka mambi Richmond abeedde munyo bannamawulire nali naawe eno bagiyita batya ekyo togisoma ekyo bakiyita batya ekyo ebagambye batya wait ebiroto by'abantu wetuli byonna mu mawulire atwali naawe kumana park awe wa musajja wange Uncle Jeff Westiria wali gundi bigayo yali alina okuba eno bagiyita waba Richmond yole bagiyita batyale gundi Upton Lane anesa ibo ogenda wero obukwa okwata gwegendo la liri paza nyumya London oyinza okuloza laka ebigambo wakiri akola pronunciation yenfuna yenga weewo awe twali Richmond bali ali ku street ki Upton ngera bibi ye musajja waffe tujja kuddayo bambi nga yafa Pascal bannange kama katonda mwekyumule ekyemirembe nesimanyi oba street eyo ekyanyuma nga bwe yali kati yazzeeko serebu omulala ani Jeff Uncle Jeff ali ono gundi Shiba gwe yabbye bitubira bitambula mawulire baba sibina obina Jeff Salabedi kyali waffe naye there is no smoke without fire gundi mukwano gwe ani Hadija omanyi Latifa ono ex wa Charles Emuke nani njagala namukwasa gundi atomiri tasobola Latifa Latifa mukubireko naye tajja bikubuulira there is no smoke without fire era ndoza sawa eno Shiba yafunye omusoga bana abasoga mweyagadde 220 mwemeka kuba nenga bituufu mama bannange how are you I'm good toyogera oluliriza tuli ku Cruise exclusive live ensi yonna ekuwulira Saimo omunene wo mu kibuga ayina ajagala omutereko olutambi kakati nkubuulire byonna ng'oyagala okutegeera ebituufu byonna bikukwata ku Jeff ne Shiba
ono yakwata gundi wali Shiba Latifa yamukwata na buli kimu byonna aga Katonda kyogamba gwe tobimanye kale tusoke twogereko bwogezi tobiwulira ebya Shiba ne Jeff ate mamono omulaba yalina bu video nga bali mu shopping byonna yabi anti kyembadde njagala okugamba bali ku airport bali nayogera ebintu ebyo bamusasudde muli mu kulwanyisa Jeff ate nga lwaki bamulwanyisa nga ne ku show zonna eza Shiba promoter muli mu kulwanyisa Jeff muli mu kuwona linnya lya mwanyina nga show zonna eza Shiba yabadde mu booking e Kampala anawe gende eri laba nno wama mama mbumbu yabadde mu booking oli promoter mulina okukimanya oli promoter kati ogamba Shiba okutuuka ogamba nti I saw that family nengamba I must be part of it naye ng'ebyaddala omulimu gwo wagukola mbu gwe wali wakati bayina okusinzira ku mawulire genfuna okuva era ndani gwe wali wakati agaba mu nsonda ezesigika bali mu kulwanyisa Jeff big promoter ayina aba promoter abakitaddemu sente bali wano bayina ebikazikazi byebaguzeeguze bibloga byebaguzeeguze bitandika omuputinga down tumanyi babasasudde mu muputinga down nemwe bonna abali mu kuteeka Jaffa wansi bonna ekibuzo kiri kimu Jaffa yalya teyalya okulyani mbuziza bubuzi Jaffa mufumbo which is okay Jaffa tayina gwe yali alidde mwanyina ze tayina gwe yali alidde wamma mama nze kyenjagala okubuuza naye ebyaddala bituufu si bituufu tasobola kubulira oyo wagodi wa Jaffa si bituufu oyo wa Jaffa ekitegeeza Jaffa wama tebeyagala na Shiba tekibanga nawo ate nga bakyakola bonna ekyo mukiteeke mu mutwe gwammwe buli akola olugambo alukole Jaffa ne Shiba bakyakola bonna kubanga Shiba muyimbi Jaffa promoter ekituufu kiri era mukyabalaba bonna kubanga Jaffa promoter Shiba muyimbi okitegeera bajja kubyogera paka ekitegeeza wama bali ba mukwano nnyo bali ba blood nnyo ba mukwano bonna bebba Jaffa yamubba kwasani we South Africa naye yamubye okukaza amazima gali nti nokukola bonna bakyakola bonna era sho zikyatambula which is okay kale wamma webale nnyo bwino oyo kubanga abantu boogera mwanyina ze bamuleke by the way olaba ekisookera ddala ekisookera ddala myaya mwape for Shiba teyawumulidde mu busajjasajja omusajja gwe yafunye owadde mufumbo muga Katonda mugulu ayimiridde alani gomanyiwo wali awo opposite wali Kimondi ku Salabedi tiye musajja gwogamba nti anko Jaffa kiri kitya muga Katonda mugulu emebiri esatu ennya naziteeka ebyo byogerwa nze mbairawe kambabulire sinnakakasa nakakasa obeeri eddoboozi lya Shiba kimu ekyo kyo sinnakakasa okitegedde era bwe mba munnamawulire ŋŋamba eddoboozi erigambibwa kati sokoleke mu mawulire mu Shiba ina tiimu gye yavaamu yeetooloola Shiba nemwetooloola nti Shiba ne waaba alidde kabeero bategeera era balina abantu baabwe sokoleke nkubulire olubuto lwa Shiba nga lwakagwamu ennaku ezi bbiri nga balubulidde dde ab'amawulire baabwe nga bonna balutegedde ne tulyoka tuwakanaawo olubuto ne lukola ki ne luvaayo eri tiimu eyina se ku entertainment industry ngugambye saagala kugenda kuteekawo ntalo baki naye ategeere nti Shiba newe yakyawa Hassan we South Africa nga babibuulidde gamba ekyagambibwanga nti baaga tolina bukakafu anti kakati olaba alaninza olumu ekinnemesa abantu bonna bafuuka mikwano gyange olumu basaagala kwogera oba kale kuba olumu bandowoozamu nti nkolera abantu naye abantu mbafunamu ki kati ng'ate abayimbi olumu basaagala
but Shiba I'm so happy for Shiba. Era ekibye kiriwo ebyo batandika okutambula nti agala kusetolinga kubeera Canada mu muvuma nnyo biki okitegeera wuliriza liri nedoboozi wait weligamba gwatali ku TikTok. He's like, by the way, I want this and I want and I'm like, listen, the only way we can be involved in that, because I'm a Kama woman and I'm a believer, is the only way, and he knows the only way if she says yes. So it wasn't a thing of, because I've known him for quite some time, but I didn't even know you, I didn't even know his kids, I didn't even, so really it's not something I've been creating in my head. I'm a very fucking open-minded person, first of all. And then when you showed him your picture for the first time and the kids, I was like, oh, that's cute. And then I'm like, I want to meet her one time. And then when you came to Uganda, it's like, okay, come around. And then I met you and you're a beautiful human. And I'm attracted to beautiful humans. And I loved how warm you are with your family. I'm like, this is cute. I would love to be part of this. She has to be part of this. I told her, is in a better place. I spoke to him today and I told him to she told you she's a Kama woman. Ate generation yeno yakyuka n'abawala kireke akuyiga iwabayo ekintu kyoyagala. There is another party involved. Almost an hour and he understood. He said no and you made it very, very. Gwekitegeddala Land Cruise nti eno generation yakyukamu nti abasajja abategeera abalinga baba Jeff baba Jaffa Kyabazinga sagatike obusoga bulayire asagambe Shiba omusajja gwe yafunye we busoga sikyekyo Jeff bamuzala we na waikoke bulanga we na waikoke Jeff wawa Jeff muyaza mwene Jaffa muyaza mwene abasoga fetu wawangu atenga mukungu wa Kyabazinga kubagwe kati ya mu bwa Kyabazinga Jaffa ye ambassador atwala bana bitone Gundi minister wa Gundi wa Gundi we bitone mwakabaka we musoga minister wa tourism aliwo oli omukyala mama waffe ani madam Helen ngambuzeku yaliyo madam mbuzeku atule kwa kusente mwidi ino aswiping ati yabaire munyegenyege yabaireyo be bategesi bali benyini in fact Jaffa lwaki teyaze munyegenyege this time simanyi naye mbadde nkugamba oyo omukyala mama wife mami Helen Namutamba era yamukwasa ebintu byonna era twaliyo ne mu meeting Jaffa gobawa Kyabazinga gwe yawo obuvunanyizibwa ku okudevelopinga talent in Busoga Busoga okuzongerayo era musale nnyo mbwa Kyabazinga kitegeeza Shiba yafumbi yazadde mu mukungu wa Kyabazinga tekinnakakasibwa ebifaananyi byonna by the way kamukubulira andi sokoleke nkubulire Jaffa musajja waffe nafe nategwe musajja wonyo tali yakakasiza era tugenda kuvaano ku simu agenda kukuba akasimu agambe baba Saimo ngongo idaino nebino tulina okukolera ku bantu wuliriza amaloboozi go tugawulira nze wuliriza bifanga tonawo submission yo kati sokoleke nno nkubulire gwenno mwenno mwali ku show ya Shiba nga Shiba ali mu kuyimba nga team etambulira ku Shiba eri mu kubuulira kuba abamawulire bona focus yali ku stage yaliwa wayi mugende mu booking huyo yali mu gundi oyo golaba oyo ali mu gundi yebawo gendo okutuka gwe bagambera yoyo idako Jaffa yali ke Kampala yali Kampala mu show ya Shiba Jaffa yaliwe Kampala era mu gundi mwonna we yali mu muzi booking kati gwe tola oli wa mawulire naye abeeranga munga yekwesa sagenda yo zenkubulide tiimu ye nga ye okitegedde ekirala kale ekyokuba mu booking kisobola okujja naye kyesikakasa nti ng'oggyeko ebigambo bino I will believe nga mmaze kwerabirako n'amaaso gange kyesikakasa nti bye mutambuza toluto lwa Jeff voice note esobola okulinga nebitambula bwe bityo kuba tetwagala kuwakana it is okay goba wote bolingo yagala kwefulanga ba mawulira abalala bali abalala
gwe lisa eryo litegeddwa okuba nga lisukkako kawantu ate nandikubuulidde naye gundi abo balyamu nnyo nnyo akasente ba Salabedi balyamu nnyo akasente ebimusobola byogera wano balyamu nnyo akasente naawe okimanyi kati gwonsetinga nze bansazeemu bwe bati kuba ne Kampala tewakyali muntu gw'osobola kuteekamu luseke lwa milioni 2-3 naye Salabedi ziva East London kitegedde kakati okudda wano nsukole bwe nti olwokuba nkolera abantu era Salabedi tulina ne wano mu Kisenyi wano mu Kisenyi awo Salabedi weeri Haji Yusufu mingi nga mbuzeeko wali namulabako ne Jaffa Jaffa na Haji ombuzeeko bagaziyawo bagaziya jukira mega kairi bafuna ebizibu naye kati ate Salabedi bajigaziya ekyokubiri bali fast ebintu byanguwa be bantu bawo ekintu kyongoli London ani tetujja kukolera abantu bwe yakisiru kuba abantu tetubafunamu kati genda ku topic endala Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Kati sokombulire ani atadde voice note yenu kati voice note one ekisookera ddala osobola okweta gwe nyini n'obikola one Shiba emyaka gy'amaze mu ndongo kati science w'endongo amumanyi na buli kimu. We are talking about Shiba, which female artist omulagwe tuli mu kwogerako oba yakatukoze n'akatabuti anti enkugambye kagenda kakagwa bwe kati olabe nga akoze fesi y'omwana oba azadde batanazala naye agenda kuzaala ate ku time fesi y'omwana nga wayagala tumwogerereko weekend alemu olunagira bwati nti Shiba akomawo ategeke bamwanize kitu tukole show Simon yinzo okuboto bosiza okimanyi Shiba yinzo kuba yatadde mu audio nga tewalina kiriwo. He needs to be relevant nga serious artist ye kuba tali mu gwanga ayina okubeera naye gwe tuli mu kwogerako endongo tojikiriza kusirikaawo because this is showbiz business. Obo ino oluyimba watu oluyina Chameleon yakugamba wakire njogerako ng'oli ku radio wako TV nti Chameleon twabadde naye n'ayisa omuka nengo omwogeddeko erinnya Chameleon kati naye nti amale emyezi egyo gyonna mpaka mu Febu ng'asirise. He has type ya music agwako mu weeks 2 nti neyanziza mukola omwezi ogujja n'agwako nakola kino n'agwako kati yenga kama woman gwe nkugambya amanye endongo kasobola bikkiriza ebyo kuba amawulire agabadde gajja okujja waawo gaali ga kisiru nti Shiba avudde mu federation Shiba aduse naye mu federation okitegedde ja bulijjo kateeka ebyo abikoze leka tuteekaawo kyogamba ayinza okuba yatuddemu awo n'atusulamu ezo layini. It is a blessing. It is a blessing in this guy. Bw'owuliriza voice note eno tolaba weetandikira nga it is a blessing in this guy. Yabadde genda okugijja yabadde ku Rusumu akuramu omugwaga gwakuramu ne yawe mudde ku gundi oyo kaideka nkubulire toyagala akuramu lwaki Simon toyagala akuramu truth be told wasowa ku mukolo gwa akuramu kan akuramu be like akuramu ku level gyali yogedde nze nzira ku cruise exclusive ngambeti akuramu yakoze kyakabi. You're even making a mistake okumuleta wano simanyi tomuwana relevance twala eri Simon yakoze sajja bakulu butewesa kitiibwa twala eri sajja kyo kikulu tekina kiwemula ng'ekyo naye mwe temwagala bwagazi kapa eyo
Tewali atayagala kapa eyo. Oba si kyekyo mwagala okufiiriza Hajati naye nze mbabira temujja. Hajati yakola loosi. Hajati sajja kyawe mudde. Tuwunzike Shiba Samari kalungi. Yaskowalinze. Shiba yaskowalinze. Myaka 37. Muzadde. Kati leka nkubulire. Kiba kufuluma manye ebimu kubisinga okulemesa abayimbi abo okuzaala. Kubanga wanajjayo omusajja mujja kutandika okusabulandi ye. Ebimu kubya affectinga nga Station nga wajja abasajja tebajja mu status ye. Nanti nkubulira nga tebajja mu status ye. Kati oyo gundi n'agenda awanike bango Dr. Muzane Rema. Nti Rema buli abasajja boyagala buli omwajja mu status ye. That is why olaba it is part of a brand Amza. Buli mukazi ayagala omusajja alinga Amza ine kirevu kasente we kali buli kimu we kiri. Abajazi mini bayina abasajja naye obusajja bwe buyina tebujja mu status zaabwe kyovola ati babalaga bwana amufuna nga muleta kati Shiba wane Kampala njagala ombulire wabadde oyagala azaale mwani mukasuku wabadde oyagala azaale mwani Shiba mbulira mu ati wa mugundi mwana mono muntu tababeba minister kyajja mu status ya gundi ya Shiba. Ewa agenzo kwesanga Jeffa is the right person wadde mufumbo ate kirungi Jeffa musiramu buli kimu ekiri akitegedde ate ne Shiba musiramu si musiramu si Samari kalungi avivaamu dde ebyobusiramu gwe nkumbulira Shiba badde mwagala na kulamani Shiba azadde mukulamani singa kati muvumanga ne brand ye mwongero gissa because kakati abakazi betwagala oba abantu betwagala fa abantu abakozeeko oba bali mu gundi kimanye nti omukazi goyagala tekedde okuba part of your brand kyakiri kuba na Uganda. Shiba yaita Nazara nga bamubanja omusajja babanja olubuto sawa zina nabagambirawo nti nze nja kuzaala nesijja kufumbirwa nga yakimanyi ti omusajja gwaliko gwe yasooka kolese Hasani eri South Africa. Hasani alina ebizibu bye naye musajja mu Uganda ange kumpi mufumbo biki ebyo Hasani omanyi ava ku Hasani kakati afunye muna uyo minister mu bwakabaka bwa Kyabazinga. Hasani tokikaliriza nga alina obukakafu abali South Africa babuuzaako ko problem gy'olina olaba Shiba kyali wange. We might not be talking bwe tutyo naye sogo wa mukyaza anti nkubuulira lwaki wakimubuuza Shiba mumanyi mugezi yatuuka yangambira ndaba wetegereza lubuto wange bwoti nankubitiki segedde ate byogera wano Saimo lwaki tewabuuza jukira byonna byonna ali amaze okunyimbira ku Easter era nze ayingira Shiba mu ndongo ye nkuyingira yakuyimbira ku Easter noyingira Shiba simanyi bya ndongo nkuyingira aga Katonda mu group tolaba n'abo abagaba amawulire ga Shiba lwakuba sinafuna dance meeting timu ya Shiba naye Shiba nzabo nja kubakubira abagaba amawulire ga Shiba buli kimu kuva ku lubuto nga lwakagwamu Shiba byalidde simanyi Sudiru agenda gule nyumba ye abagagaba tubamanyi bonna Shiba uloza ke yanyimbira sho kimala ayongera agamba ajja kuyimbe walala baweruka mbaka Shiba nzenji manji tegeka tandika okubayingira Edon ne Shiba abamanyi naye abamanyi aga Katonda naye abamanyi but kale katugeze Saimo katugeze bine ebigambo eno voice note etambula tugeze byavudde mu Shiba bituufu owulira tugeze ebigambo bino bimulekawa mu fraternity y'abakyala audience y'abakazi ensi we yatuuka weewo ensi abasajja bategeera tetuliiyo kati womufuna ng'osobola okumulumba ne bwaba mufumbo muganda wange lemerako nze nkuwadde example ku status ya Shiba nga bwali wano mu Uganda obadde oyagala musajja kigwa bagenda naye akubuze nkubuziza nti Kasuku Kulamani Kawoya gobadde omwagaliza Kingisa
ligamera bakape no yandi badenga yakula muna gundi ku Luthumu kati yafunye awo yawumulidde weewo kati namwe abawala abaliyo mu kifule kyakuyiga tuwobola bati Simon ngo kyetaaga okyagala niwe buzaabuza ukumya Simon kyekiriwo kiri nkuwadde example sikugambye nze toli mufumbo ndi mukyala waffe mutumireko oyagala mutumirako nga tabyagala nnyo bino tabyagala twali era nga n'omukubirako ssebo nemukubira ku video n'omugamba Madam M ogamba otya n'omugamba Madam M ekikwagala ekikusiba natti wano andi naye nkubuulira kikubeeramu wano bwekiti gwe omuntu muganda nga asobola okuvaamu akameeza daire katyasatu omusangawo ovaamu akameeza kameka ng'agenda muganda wange n'ayingira H&M London n'agamba leka nzigule perfume za $5,000,000 omusangawo abasajja bali watyo tebali amawulire ge Uganda by the way Saimo omuntu ng'oli eyo ng'obirabira ku social media eggule lya Uganda bw'oli wangaza weeks 2 oba oli wangaziza kubanga tuba tukyali ku Kalo Nantongo ne Hajati Shiba n'atusuulamu Hajati bana Uganda babuukira mangu tuyina ebintu bingi ate n'ekirala tuli batini ku social media tuli obukadde 45 naye tebusobola kubanga buwere obukadde 5 ku social media okwo olimba kyovola tubuukabuuka mangu abali active okwo recent census ya Uganda National Bureau of Statistics yafulumiza kyovola tubuuka mangu woyagala wotteeka kati Shiba yatutwalaganya Hajati bamuvuddeko kati kali akayimba kasirwana kaba katuleseewa rema namakula yayimba juisi wa mangu ate namala nagamba nze siri muyembe kati gono bifaako ennyonja gwawe keddalu tijuisi wa mangu kekanyiriro kenyirira namala natandika siri muyembe ate yagamba juisi wa mangu kekanyirira kamwisani namala kakati ebyo byansi byakuleka ogenda you move on abantu banga be Netherland bana enjagalo soko bebaza mwe bali nnyo kye mwakoze Papa Misa Kisemakula bamuwadde ne Papa Kaluba bamufuye kasente Papa yakubye European tour Papa yasoka German ne Jose Chameleone ne Dr. Jose Chameleone ne badde Sweden Amsterdam gye basooka okugaana Shobat yamaze nebaawo bayeri ya Chameleone Amsterdam gye basooka ne bagigaana ebintu by'abagavana ebyo naye yamaze neddawo kankulage ologundi njagala okulaga wano Papa ng'akubye ekiwale Papa oyo naye takkiriza oyo yanyumye nnyo takkiriza ayagala okufaanana n'abavubuka mama Papa alinga mwemeka Papa bayira wayiza okuba agenda nga mugundi atano 8 ngagenda kukwata gya muzeyi Moses Matovu naye engeri akuba engatto waliwo emusanga ne mugamba Papa engatto nga y'amaanyi nnyo ayina emmotoka ez'akabi waliyo omusajja wange bamuyita Siza Balamu omanyi kati Siza Balamu problemu gy'olina ge wayiga emize gy'abakasuku togaba njeru okweka enjeru kati Siza Balamu lwaki tomuwa WhatsApp yange akola ki Siza Balamu is one of the greatest promoter nga bw'olaba Richmond London awo kati Siza Balamu y'omu kwa promoter abeerufu talimba muyimbi bw'aba anajja sinnamujubisaamuko omunsi ali mu Netherlands ali German nina musajja wange bamuyita Patrick Kaboya alina omujamani gwe yali yategese Papa Misa Kisemakula ne Dr. Jose Chameleone n'okubatambuza gundi yonna eyo omumpamu ne twogerako naye kati waliwo omulala bamuyita yerinnya ligenze ali Netherlands ye kafulu we Netherlands yakubuuza muto wange bamuyita Alan y'omu kwa promoter basinga okuba abakabi ali omwo mugundi mu Sweden Netherlands shengeni omwo nyamunoonyako naye nga mwena ba promoter abafuba okulaba nga mujjana abayimbi ne distributing amawanga gamwe naye ennaku zino show zibadde zibayisayisaamuko bubi I think
you need to put in ekyamaanyi kibenga kyanjawulo n'omuyimbi waaba ava wano ategeere nti agenda kukola show kati ogenda okulaba nga show zonna ezibadde ebweru kumpi almost omwaka guno zonna zisaze. Wale Spice Diana kiyabakoze Boston. Boston it was a must. Wagirabye? Namusajja wange bamuyita Haidare muganda wange bagita batya yayina gundi yabadde yamutegese yayina Honorable Geoffrey Rutaya. Haidare yamubadde muku but Spice Diana nagamba dda mu Uganda emyaka egiyise 10 abayimbi abasatu basinga okubanga babuukingibwa oba bakuba bali aba Spice Shiba Rema kati gundi alinga abayingira mu bakazi abasinga obuukingibwa n'okuba asayimu naawe kati nkubulidde mitala ku mitala list y'abakazi abasinga okubuukingibwa Shiba Spice ne Rema era bakazi abasinga okuba era gwe buli olowooza ku posta gwe genda obuuza abakozi b'ebivulu wolowooza ku posta bwoti okukola posta kirimu factors ezimu zenja okunyonyola gundi yandibadde ayingirawo kaawo emumbi kuba nze ndi mu business stakeholder yandibadde ayingirawo kaawaani Nwagi yandibadde ayingirawo ko naye Nwagi management ye eri so rigid nti Nwagi ku promoter nga Moze atimba olese asobola Moze omwaka guno gwoka ayinza okuba badde ne show 10 nga alinako akyusako Spice Rema Shiba Spice Rema Shiba gwe ne weebuza lwaki tayinaako Nwagi kyovola atugamba nti abo abayimbi ba Swangs nga bw'obalaba wo crossing ennateeto okweyongerayo kiba kibulamu bano ba underground promoter naye Nwagi akuba even outside sisagala omumpiise kuba gwe ntimbye ku boxing day muzu nenja kubuulira olulala gw'ombuulire nawawo omulabo bogendeko ewa Eva Boss gw'oyitangako ewa Eva Boss ewa Nasi ewa Josh bonna abaana abatimba bajja kubuulira bayimbi ki abasinga okubeera ku posta abakyala abayimbi abasinga okubeera ku posta waliwo bw'oteekako oyinza okuteekako abayimbi bo bakapa baani nga posta sinzijuvu nenga woteekako omuyimbi kwabo abasatu abakyala bwe bakugamba nti olinako gundi ne gundi weetaagako omuyimbi omukyala amanyaga asatu ge gajja Shiba Spice ne kushoza Bulaaya era bwe kiri actually ate bwe kijja e Bulaaya ba promoter b'e Bulaaya oli akubuuza amanya ana era aba promoter b'e Bulaaya bagamba Shiba tasala kati ekitandisa okukola nti repeated artists era kyekiri mu perfecting e Bulaaya bagamba Shiba tasala Nwagi tasala Spice tasala Rema tasala naye ate njagala nnyo engeri Rema Shiba era abo abayimbi abo engeri gye bedistributingamu nti waliwo abayimbi abamu nga tebamanyi nti bw'ogendera ndani omwaka guno mu December ate oyita kuyita mu gwakusatu ate eroddeyo olumu kituufu olaba omuyimbi ye time ye leka nkubuulire nina show lesse eri Ntebe Fiki bamubuukinga adda ku Nikani nti Fiki agaane sente z'Entebe ti audience yemu nga kasente ko kamuwadde abo tebabifaako tuli bammere ya leero Simon bayimbi kyabasinza okukola omwaka guno nga bakoze bulungi nga bakoze bulungi wane kisokera ddala endongo ebadde dormant endongo lwakuba fe abantu abatuula ku TV ku radio tuyina ebikwate bye twakwata naye wogoberera abayimbi abasinza okukola kuba gwokola ku radio Monday to Friday ate request z'abantu ozifuna waliwo abo oyo simanyi acidic vocals waliwo ekyo ekivubuka kye bayita ki Wizo kyalina mu show kibaddemu n'oluyimba ennaku zino si kyagenda na mu biduula ennaku zino ebintu bya Wizo byonna bibadde bitambula tebiriiko kujubisa oba tamanyi system etambula kuba endongo si yakukuba bukubi bwotyo bibeerako okuvujjirira oluyimba lwa Wizo lubadde lulungi yakola show ng'ateekeddwa capitalizinga ku show after okwatandika okufuna shendala naye na distractingibwa n'entalo nezitiisaamu abantu abandi babadde mu sheno eno ekyo naye ng'abadde n'oluyimba olwakabi waliwo ekivu this as a we look alike ono ani
empologoma ewuluguma kinawolovu oyo oyo akubye neterera muganda Bobby Wine gwe bayita Dax Vibes omwaka abaddemu n'ennyimba abaddemu n'oluyimba lwa Vinkade n'abamu n'oluyimba lwa last year naye lwatukuba mu ne luyingira mu then ayina ne Ava Peace n'olwa Ava Peace takoze bubi Ava Peace buno omwaka takoze bubi but takoze because Jeff ali mu tryinga nnyo okumuestablishinga n'okulwana okulaba nga ateeka atunda image alaba nga Jeff ayina kyali mu kufumba tanafuna single nga ye joga single jogama nti Ava Peace ayina okusooka okweyawula mu kuba abantu bamutunuliranga Gloria Bogi Shakira bwe batu they too much put anti nkugambye nti nze ndi muyimbi mulungi nze ndi bwenti ne bwenti okitegedde no okay people say just she's beautiful it is what she sells but ate Bogi byali bilala nnyo no Shakira byali bilala nnyo nkwadde example anyway ongambye kukubuulira ni omulala waliwo omuvubuka oliye Aronex oyo ayina oluyimba ne Nwaji ayina oluyimba ne Shiba remix kakati ate njalwala kati ate abayimbi abo boolaba abanene nti wadde omwaka ogamba mufu naye tokubya oluyimba lwa Chameleone ne Fiki Gaza oba okuva omwaka ogwaggwa mpaka almost omwaka guno tuli ku Chameleone ne Fiki Gaza Gaza Chameleone tosobola kumujjawo nti oyo muyimbi hajara na mukwaya tosobola kumujjawo ye muyimbi asinze okwogerwako okuyimba kumpi shennyingi ono omukazi gwe bayita Samari Shiba Kalungi ne show ye ya cricket over Shiba muwa female artist of the year female artist of the year ayimbye nerinnya lyoka Shiba ne shock standing out azadde omwana akoze eki cause emyaka emirala nga standing without former management ye twagamba nganti ajja kukola bwati ne bwati kitegedde ani omulala gwe nkugamba Vairota akoze Vairota akoze though towards the end of the year akakkanyemuko Liam voice still something needs to be desired a lot needs to be desired Betty Mpologoma coming back with another song si Betty Mpologoma it is Ugandans abadde bava ku stupid music bona batandise ku appreciating music omukadde kyovola we waveyo go olaboli yakuba kayimba ke kyali siyimirirawo kakomyewo atmaze matakwagala obo mulaba gendo labe enyimba za Kenzo buli wa performing kati a performing bwabamu yaya abere kamunguluze abantu music yoyo omutima gukwagala omutima gwange gumwagala ye Chameleone ke katiba kakubiramu kumo wesiga mama abana bange kyovola abantu bali mukola abakadde bona bali mukola mushoku Serena bali muzikola nti yebaiza kivudde kuki abantu bawadde nnyo music ow'ekisiru ne batuuka ne batandika okudda kwoli gwe bakola bawulira ate n'abantu kakati abaspending abali mu level spending either wakiseka wa myaka eji 35 28 mpaka kwana bakula bawuliriza music waba abantu nti abalete ebirowoozo bingi okitegedde mbadde njoga ne mukwano gwange omwe Netherlands agenda kujja mu December nangamba ne Alan sola misinga Shia Sebata yali yalwawo dda naye lwagondize mutima gwe abantu bangi bayagala dajikola misa kyagalo gikola keti yagalo gikola nange kenyini na yagalo gikola natula kokko ne Eddie Kenzo ewanya mutolo ne tula nga tu discussinga sheyo baji kujambujja I think simanyi wa meeting twabera nazo but from nowhere ngendo okulaba nga they are not yielding anything ani yakoze Shia Sebata lwaki ombuzize ekibuuzo ekyo Shia big events biggest female promoter yo big events mchala wa amanyi nnyo and ate yena Musoga Musoga wawa big Musoga big oli wawa oba mama we yali na oba minister oba MP big ndi webulanga oidye bulanga big mukubire ku big mukobe ndi ninze ngobi nzala bambeda ndi muyaza mwene
wabula njogera buli lulimi wentandika okwogera olugiso oyinza okulooza ndi mugiso wenjogera olulubbi ogamba ndi munubbi ndeka musooke mukubireko aye mugamba ayega okwokya bigi akalubamu kasente aye alina wano ay bigi olina wano aye wano bano kosi ye waffe big events ye waffe banawulire bamwagala nnyo akina omukwano n'abamawulire tekimanyi okunyumyanyumya kimanyi okunya kyekimu ku baorganizers waliwo olumu enakireeteramuko ngenda okulaba nga ngamba lwaki muleeteddemu bambi so obadde okyampa abayimbi abakoze obulungi Karo Nantongo akoze ati Karo Nantongo ennaku z'omwezi nga 6 bw'agenda okusajjakula omanye endongo first signing ya Ketty Records kati Karo Nantongo endongo yagikubye naye abantu bawano mulina geegi zammwe ezimu ku geegi ezo show osobola okusitagana ntingirawo nga tokoze show olanga bw'olaba Jasmine we yali it is just that abantu abasinga after show balema capitalizing ku show okwongera okuzimba nti abayimbi nga bw'olaba Shiba wava muneyanziza sheziddako Shiba abawa $8,000,000 kati abazeeze 12 chovola boliwe musala nti Gravity musaze waba de $5,000,000 Shiba Kampala she's between $1,500,000 n'okweyongerayo kati abayimbi basinga okuba abebbeeyi ndowooza Shiba Chameleone Kenzo ne Bebe Cool Lutalo nani omulala Rema kakati abalala beeyi yabwe eri exorbitant nnyo nti oli tatawaana nakubawa naye eziri justifiable bebawa sente Spice Shiba Rema ndowooza ne Chameleone ogende wa Kenzo n'akugamba nti nze njagala $12,000,000 n'ogende wa Bebe Cool n'akugamba njagala $18,000,000 Kenzo ali worth $12,000,000 Kenzo ali worth $12,000,000 bonna benkugambye taabe Shiba taabe Chameleone taabani bonna bali worth sente ezo naye mu Uganda sokoleke nkubulire naye mu Uganda abayimbi batini nti omuyimbi gwolaba ku posta agenda okwambaza omuntu okujja ku show batini tiwotunulira abakyalo ina basatu posta ogenda ogiteekako okwo nti Chameleone agundi Spice Shiba ani Rema then Nwaji abo nabona bakusaba 5 oyina ko wetagako omu kati wetagako omusajja kwabo ogenda kuteeka kaani asobogora omusajja asobola okumachinga ajja kusaba 12 Chameleone yajja kugamba nga bwozze but not below $6,000,000 kisinziro oli mukwano gwe not below $6,000,000 era kyovula abo mulaba nnyo ku posta nyingi then nature demand ye nene kyovula abo mulaba alaba buli wamu because okuresistinga akasente ako ate Bebe Cool yafunamu nti can resist $15,000,000 nego singa bannange president waffe singa bali bamukkiriza singa bali bakkiriza Bobby okuyimba singa bali bakkiriza Bobby anti Bobby niwe gwali badde omutwalo gwa $1 ng'osogusasula gomanyize yafuna egundi e London deposit bamukima ku promoter yamukima ku gundi manager John yamukima ku sente z'enkuuka kwa promoter yalimu Jose Joblinks yalimu mu nkuuka yadi enkuuka ewedde mwako gwagwo deposit manager bali basasula dda Jose yagirimu anti ngamba yes Jose Joblinks yagirimu na ye deposit eyo show ya Bobby yali paid last year deposit bamukima ku ezo sente z'enkuuka manager John Jose yali mu nkuuka yalina mu sente ze He was the biggest promoter munkuka. Okay. Jose Joblinks. So, just today. Kati ba just today abo balaba abo bakula. Ne bategeera nti kasente kava mu kukola ki mu mikolo. Kati wano music okupika. Serious woman. Akutunulira nga weekend china emikolo ebiri. Newe kiba kiyimbirayo $2,200,000. Nga kigenda kuba mu ne milioni zaakyo nnya.
era kikutunuulira nti ate sente azitwala azebalani kuluza poshinga nga ku mikolo wali buli weekend mugamba nange namugamba jet pushing serious woman tasobola nangamba cruise tujja kugira tasobola because kakati bino takyabisobola is now in music business. King Saha by the way go try to mwera bidde King Saha factors nyingi kati factor King Saha lili puzzle bayino mutimbaga acha kubulira toteka lili puzzle mukatiba kamune King Saha nedda Simon nedda lili puzzle oyo King Saha togatta ko lili puzzle nedda oyagala kundaga nga abatese kubulire bayina ezimu ku mitimbagano egisinga bagita TikTok kati okwo ku TikTok abantu abakubye TikTok okwo omwaka guno abayimbi oba bayimbi babaani baba bafuka ba blog babaaki kati King Saha yakola ne dini eyiye wobo ina show ino gende we nakugabira omukisa nalabya moti agenzeyo kalona ndonga agenzeyo ani naye buli sawa abeera ku TikTok okwo King Saha musobola kati kitwala anti Bobi Wine awanda kedusu neka kati Bobi Wine tugenda kumulekera BMP bano bakansala ba meya King Saha agenda okubanga yawanda kedusu anti yabamuwa kati kitegedde kati gwe lili puzzle gwe kugambye lili puzzle ina song of the year era sima enkudi mbojwa song of the year. What is the song of the year? Be serious. Era ije kitaka era song of the year era ije kitaka oluyimba lwe lukubye era lukubidde ddala naye oluyimba lwa era ije kitaka telunna bakutuuka mpaka ku maama afuswa enatete telunna mutuukako aga Katonda nenge enkudi baginyumiddwa okuva wansi awo mpaka eri era ije oluyimba lwe lulungi ne muga Katonda mugulu gwe genda ku kyabba sola be mu rotation luliko ki mu rotation luyinza okuba lwakatandika okubanga kakati luli ku serious rotation ku local radio stations nga lwakatandika naye lwaddi enkudi ojuwa oluyimba lw'omwaka tekubyeko ku mainstream ekubye buli wamu ekomezaawo muyimbi akoze eki buli wamu ne Bruno K naye yakimye ku masanyalaze Bruno K ye positioninga bubi from the start omanye n'endongo erimu abantu abamu nga bo mwe bali mu ndongo naye ng'omulimu gwabwe togumanyi kati Bruno K abantu bamulabanga man sex object mu ndongo kakati ne wanagezaako okwetereeza kiri ekyasooka wayina okulwana ennyenye okukijja otola ne luno amasanyalaze liri puzzle alupromotinga nnyo okusinga balowooza nnyo nti lwali lipaza okusinga Bruno K vasi yali puzzle eyo luzungu olwo lw'ebitego ujaja bless no manicas fidigolo gwegeto use biki akasajja kakufukire meme ozimbye gundi ozimbye esabo ku gundi ku mutima aho kali lipaza ko kayine ebigambo biringa byabasebatta ebigambo ebyo kamanye ebigambo bakawuliriza nnyo kadongo kamu kamanye nnyo kadongo kamu nze lipazo nabeeranga naye bayire lipazo y'omu ku bayimbi bange nabeeranga naye era y'omu ku bakubulira nagamba Simon omulaba nga yeyagala akubuulire nga tukyategeka obuvulu ne butusala nga yatuvuga ku boda gwegenda owulize ennyimba ze ezisooka ezo Landi Road buli wakola intro ba out wadeka mu Simon Maseruka lunabe musajja wange naye kuva ddanga azaala w'abayimbi abayisamu nnyo okubanga show yaabwe teyatambudde bulungi London but I think promoter yalegeyamukko abayimbi bonna ng'ogenda ebweru oba ng'ogenda kukola concert mulimu ebintu ebimu kaakati nga byo olina ebintu byeweetaaga okukwasa show yo ng'ogenda ebweru promoter nga omunoonyerezaako ng'omanyi nti alina kuba abantu abasinga ne wano e Kampala oli ava eri nga ye kyayagala kutunda nnyo linnya lye tubayita bambaleese nga tayagala kupromotinga waka gwe Ketty oyina wamulabyeko mu kamera wona ku show ya gundi kati bapromota abapya bambaleese yaba mu interview mbalese tubayita bambaleese yetafaayo bafunye abantu bakoze ekyanyumirwa nnyo ba Alan bamulese tubayita bambaleese kinze abaleese mbalese kati omuyimbi yena ali serious promoter gwe promoter bambaleese tobeetaaga tuli ku Mukutu Cruise exclusive tuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo mu dakika nga 2 tunzike nga Saima tubuulira bo abaludde mu industry olutalo lwa Haji Station Mayanja Hajati ne Karo Nantongo lukomawa era
ngolowooza luva ku ki tandikirawo tova wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. So mbana mukulike omulango bakama baffe temwerabira oyita ku Ucha Kids Corner. Ucha Kids Corner gwajja mu ggwanga saawa zino gye tuyina yesinga ebyokuzanyisa by'abaana. Ucha Kids Corner eri awo nga wakava olaba manyi office za Zion Estate weziri opposite. Actually boba wakava ekibuye katale notuka ku Toto awe najja nankumbi nga wakava ku Toto najja nankumbi ekizimbe ekiddako ye Ucha Kids Corner bajje bampa ka sponsorship nina show yange naku z'omwezi nga 26 na 25 mu Zuke awo mbana we tusinga kwa bajje by the way numjaba wane store bajja kalango nkabateekeko ogenda tuwo mudala njaba wo mudala ne ku birango byonna byonna ne interview of course kasente ba sponsoring ala nimpa ku masanyalazi bajja kwagala nyonnyo sijja kwogera na mugagga gwego ngendo okwogera naye ne kworo lwenyini nga nkunganyiza omutwalo gumu n'ekitundu ogw'abaana n'abazadde ojja kuwabulira bye tukola ine dakiika 15 ngenda kwogera ne boss kale ngenda gendayo njogere naye Ucha Kids Corner bambi mujje supporters mujje mugule abaana mubagulire ebintu abaana mbagulire ebitoys bayina obugali obulungi obuwangazi ate ebintu bayina buno busukuta bw'abaana leka kubitumya buli wamu nti leka mbutumye London leka bitumyewa si bikadde by importing ebintu China London America atenga bigumu atenga bipya bili brand new gwe nkumanya ala ndokolagana na so Ucha Kids Corner is your child's dream mujje ekintu berenga tukikwasaganya bulungi nnyo so awo nga tuvuddewo bakulagagabo babiri mbabuze kuko Prim touch eyo yakola busige mulungi nnyo Prima yavudde mu Lusania ono Prim touch totabika sorry Prim touch basangibwawo Prim touch ali ku Toban Center Jinja Road ku Jinja Road wali yo mukubakola obusige obulungi obutali bwe makindye buli permanent kanu akakaba bino bikusumbwa buli sawa ne wancha bona kwa celebrity abakozeeko bona abawala bomanyi mu industry enda mutwalayo mama w'abaana mutwalayo mama enda mutwalayo kintu kiberenga kitambula dda bulungi nnyo bana temwerabira abazadde mwenna mu December Saimo abatekedde festive season masanare entebe muzu Christmas ne boxing day jangu tulabe ku bisolo tulibe n'endongo tusasule tukoloba MC obo musingenda bokuwa bayira budget nagikozedda Saimo mpo wa MC muzu simu ezike ekadi yenyonyo neno sisobola kufunayo muntu ampayo simu ye London DJ Moze ojira we kadi ezikide n'okuzikira Moze yakuba abantu endongo bakyali kivulu kya bakula kyali kivulu kya Johnny Black DJ Moze straight out at TGM radio nkubuza ko nekugambo tya DJ Moze ogambo tya DJ Moze yangu omujozi gwa United original bambi musajja wange maximum respect musajja wange by the emyaka egisukka mu 10 really buli weekend isi ogwase nani yagukola nago musajja wakabibange musajja wakabi sajja nasoma nayo ayigiriza mutabani wokuba ebyuma ne radio we have a dream of starting up a radio here nayogera naye we dream tubadde naye emyaka kati giringa mu 5 okutandika radio on TGM radio Kampala. Otherwise byonna ne gyolabe gundi eranda niyo byonna nagirimu mu setup buli kimu tunatera okubanga tumaliriza but omuntu yebuuza ekibuuzo Saimo nalaba comments nga bagamba Karo okaba nnyo naawe bisuse bla 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 Karo yasooka n'agamba hajati yangoba ku stage yangoba ku stage oba yali show ya Ronald Mayinja ku Freedom City so hajati bwe yakomyewo n'agamba bannange si kye nakola omwana oyo mwagala nnyo nalimba wane ku ngoye ku ngatto abaana abo nabaagala nnyo ABCD bla bla
Hajat n'agamba era Karo wanaaba ayagala nja kuyimba. Mwabaluddewo kuba kati gwonsingako obaddewo nnyo. Olutalo lwa Hajati Stesha Mayanja ne Karo Nantongo oluvudde kuva mu Golden katukamdu bava mu Golden eyo. Olowooza lwavaawo era luva ku ki? Golden eyo Genesis yakyo. Golden eyo erimu kakati abo kati nakula erimu abantu bakyali bangi nga bomba wa respect ne byebimu ku bibiina byetuzze tuwulira byetuzze tulaba nga byantalo dogo n'ebintu ebirala. Presidencies nyingi ezibaddewo mukwano gwange Ronald Mayinja yakagivaamu emirundi nga 10 ng'agivaamu kati abatuziza press conference wano ng'agivuddemu abamawulire baba batuuka wali temugenda papa Misa Kisemakula mukwano gwo bamulugako k'ebigere. Papa yayagalako n'okusigalako mu Amerika eyo. Yofule Lutaaya yabakuba ebimuli bya taata we kufa kwa taata we. Yofule Lutaaya yabakuba mukono oluyimba omukisa gwa munno tegufuuka gugwo. Aya yayimba bibye. Amanje biva. Kati nkugambye nakula saagala kubyogera. Kati atayo station ne munne mulimu omu ebaibera Golden waliwo omubaka omu yabagatta. Omubaka? Togendayo. Okitegedde. Manyize kinemeso okolera abantu kati mpeyinga omubaka nfunayo ki ewa Karo nfunayo ki ewa Stesha nfunayo ki but ebyo byonna bibaawo ne mukola ki. Stesha Mayanja agenda okuva wano okugenda ebweru nga naye afunye ebizibu bingi endongo yenungi nenga mu brandi ye abantu bajonoonye nnyo bamulaba ng'omukazi afumbirwa omukazi ow'entalo. Stesha n'agenda Makka n'awininga emitima gy'abantu bangi. Goma nki kitegeeza ti akutte ku nnywanto. Kubeera yagamba bwe yali agenda Mecca yagamba Karo n'amugamba byonna twali twesobezza Hajati Stesha Mayanja Farida, very talented actor, very talented artist. Ne wajja mu bino ebintu ebyokukola kuba Stesha abadde agenda ogenda ebweru nga yeeyubudde. Jukira abantu batandika ku appreciating local drama. Ne local drama abantu abamuzannya abasinga tebaagala kusasula oba okyasasudde character bweti nti kakati eno character gye baagala eya Diana n'abatanzi gye baagala mu muzannyo season eddako nga taliimu. Kati Stesha n'agenda akitegeera n'akola ekintu kye Stesha Mayanja and House Girl nga kitambulira ku ye ng'akikoze ng'afunye market eyiye nga yakabi. Ogenda kutandika okumulaba nga bamusasula busasuzi zaawe yali akikola yali abakayimira Mariam Ndagire kala kitundira kweri ku DSTV naye wano ku Local TV ze manya abantu ebawanga akasente kanyo omugenzi Katolu wa mewafawo yafunanga akasente abo bazubairi bafuna akasente akaddala cheke yabwe abo aromatic naye wala bayawukana muko mwavamu aromatic ne muvaamu Zubairi ne Precious Remi naye nakolamu ekiche kati nebyebuzabuza ne wabira wata abaana balaba oba bali banabbosa bondi bafubutuka eri ku Top TV nga balabya akavuyo k'abano. Kati Stesha ali asimbudde nga very ku Supaka Stesha and House Girl nga agenza akuze ng'ekintu akigizisizza ddala n'agenda n'akomawo nga yagenda abantu tebamukyawa ng'endongo ebagyagala naye waakomawo bw'atyo yagenze n'akola ensobi emu kutandika kubeera kudda mu Karo Nantongo. Mu bulamu bw'ensi eno ebintu ebimu they are better off untalked about. Bimma amazzi kuba namulabye ayogera ku kagatto namulabye ali ku alayira ali ku gundi ku Karo Nantongo gamba naye no mukazi she learned nothing and forgot nothing agenze eri ogendedde mu ntale eri okomyewo kyekimu ero luno olutalo olugo ogenda kumuwulira ng'ali mu lutalo lw'abasajja naye abagenda kuba booking z'emikolo muga Katonda muguluzo weeziri already yatuuse nga booking weeziri yatuuse ali naye abantu bonna tebaagala abantu balina kavuyo tigogo balaba oli eno mu bintu byakuloga oli eno mu bintu byakubba musajja wallahi kijja mukola bubi era abamuliko ku advise wokola press conference bwetyo oba wayise dda abamawulire ababo n'ebibuzo ebimu ebyekisiru nti ebibuzo Stesha Mayanja enakutubuulira ogenza okomyewo kityozaako ki nga we yabadde atulaga wali show ye na buli kimu naye byonna bye yayogedde
byabuutikiddwa eddogo ne Karona Ntongo. Gomanyi ebirala byayogedde ne station yalanze show. Nawe tokimanyi naye yalanze show. Yabadde atulaga comeback press conference yabadde yakuddamu bibadde bijja ate ng'obadde yabadde yakutulaga show abuukingibwawa akomyewo kibadde kitya. Kati bino ebirala byonna boogere ina kubeera background noise. Yensobi gye yasoose okukola. Olwo tunenyani Lawrence bonna bonna bizibu abantu abasinga okufuna bonna mu Uganda ebisinga biva ku management. Biva ku management but station teetaaga management kumu advisinga kuba akabadiko n'akamanyi. Akabadiko n'akamanyi. Ate olutalo luba butabaamu lwa gundi lwa station lwa Karona Ntongo babadde bonna ba focus bagigenda gizaba ngo amawulire. Station Mayanja agambye Sekyewa fumbi lwanze envaako. Because we yabadde mu yabadde ayogera okitegedde. Kyabasa aliwa ngewana ntinze bankuzo ndabira mu bishaliya eyo togendayo. Rema namakula waliyo yali amubuze ebibuzo ebyekisiru ku press conference yeba ku show yaki nenga media team yayise buli kimwe kimanyi tulina kwogera kino na kino na kino na kino na kino tuyisono no stupid tubibuuza wano tokola ki. Press conferences zimu zitekeddwa kwanga ziri guided. Ezo tolowooza nti ziri ene waffe wokawoka. Ezo former headmaster wa Kibuli SS bamukubanga press conferences obwezityo. Minister baita press conference ku Ministry Education eranga timetable ya UNEB. Babalanga ku timetable ya UNEB gye balanga gye boogerako nga basetinze eddo wa mawulire. Tumubuuze ayogere ku kyaba headmaster abaagala abaana. Tya eyo kesi tuli mu kujiwu twabiwuliddeko tuli mu bifolowinga bwe buti ne bwe buti. Kesi nedda. Minister ayogedde bwati ku headmaster mugagga bwatu we baamukuba. Nga bamulwanisa baba bayisedde eno. Uyo front page mu New Vision, uyo mugatali kompofu, uyo mu Daily Monitor. Kati owamawulire yena inotekeddwa okuba ng'okugenda okukola press conference zino zakye yagalira ogikola n'ekuviiramu ebyekisiru. Goloza lwaki abantu abamu batuyita n'omugamba nze nzija ku press conference yo nzija njagala ebbiri zange ekitundu. Kuwa advise eyo yonna because nkimanyi titusobola okukola gundi press conference nga intention yaffe yeeno ne bigenda eno mu byekisiru. Nze mbamba manyi bonna nti gundi aze ku show oyaze kuba buli kimu kimanyi buli wa mawuliro mmanyi ndi Alan Cruz mulimu abantu boolaba ku press conference lesse eya Spice ngomanyi gye bagwa tyo timu Shiba togeza n'obuze byekisiru yo era nange nga moderator sobola muwachi omuyimbi sobola mukkiriza kuddamu nti kino bwe kinebwe kiti wano tujiwa betumanyi si buli omu awo mwana akubuza ekibuuzo nekikola egguliro okusinga ekibuutikira biri nekibuutikira nga 10 mwali ge mawulire kyekitutwala ku ssomero okusoma omulimu ogwo nti tugeze Spice akomawo ku Lwokuna okuva mu America bannamawulire bamunonye mulina mubulira ne mugamba Spice tobaako nakyogerako airport ogera wali buli kimu nga bamubriefinze nti Spice ogenda kwogera tikushoye Boston mbadde ndudde ogendayo nti nasookedde China naguzeeyo engoye nakozebwe nti ne bwe nti nkomyewo wano naye buli omu agenda kutunula nti webakubuuza ku bya Roger Lubega nti webanga it is a PR press conference nina kuyita abantu bagenda kunkubira PR kusiiga kazigo si bagenda kubuuza PR public relations it is a PR kusiiga bizigo senti buli press conference wetaga banawulire they are PR kuvuga kintu kyo PR press conference nti mpisa namawulire bange 10 strictly 10 segedde kati bino ebintu ebitutwala ku ssomero n'olaba nga Haji Musa Kavuma kugamba gyanku tiimu nina kino na kino na kino nti aha kiri kitya nti buli omu akikoze tusooke tuteekawo breakfast tukole kino twetaaga kino because kakati mulimu n'ebintu ebimu gy'osanga nga press conference nti eri etya nti ninako abamawulire abagundiivu 5 eri serious naye gwogenda kutuuka ng'olabayo simanyi gundi tobimanyi nti gwe olina z'otagenda ku press conference nze mbamanyi nti wemba netaga a serious press conference
kati nina Alan Cruz nina gundi ezo face we zirabikawo kintu kyanga abantu bajja kiwulira naye gwe togenda kuyita ba YouTuber simanyo yite gundi yakola bwati bonna bobeetaaga ne YouTuber yeetaaga content uwe owa TV endala gwotakolagana nayo bwa amawulire gwotakola yeetaaga content uwe era agenda kujja nga ango jazzeemu asobola okubuuza ekibuuzaawo ekyekisiru ffe twategeka press conference ya Kenzo nze ne teacher nga Kasuku kyali waffe Kenzo yali ava kusayininga deal ya Azam musajja wattu ndoze yadirayinga mukokola omugaga wa Azam etizeni najja nga obudde buyise naye nga ono yagaliza bakyalibo okujja okulya kasente kyekyo Kenzo n'adirayinga kati Kenzo mukujjirawo ddala muyise n'ekisajja kyammwe ekyo Kasuku era tutandika okubuuza bwe tuti Kasuku era ng'abuuza yamubuuza ki yagamba nti kwa Kenzo yamubuuza nti ensi yonna ekimanyi it is on record nti wakola bwoti ne bwoti enyimba za gundi wano ne bwoti ku press conference gye tuleese okupromotinga show muva sayininga diru ya Azam omusajja avudde eri asayinize diru ya Azam azza tuwadde budget yeyo ku-organizinga press conference tugambye ono musajja waffe tetujja muleka naye tumulete akole ki wamayo example nungi kitegedde nti kati kiri eri Kasuku yalwanye ne kyabika buli wamu kyabika nabyo mwakola byonna abantu babifeesinga nze mwene endongo eno giraba ngirabiddemu ennaku ab'emikwano nga baawukanye nga bonna bakyali bange otimbye Shiba sijja kuwa drop genda ku Salama Road bosiba ojubisala gyekuwe kakati ate nowa Salama Road nga kakati Shiba nga nayo kimanyi ananda batya nga mujubisiza nti Big Aya awalukanye ne Kenzo bonna obeetaaga olina okujubisa husband material kyokka enkeera weetaaga musuuza ate bonna abantu baffe tebaasoma balina entondo nti Big Aya wakulaba abatakolagana nagundi takwagala eri era agenda okulanga oyo wambwa kati nze kanku example ntera okugamba abantu amazima agawalayi siina buzibu ku Shiba professionally siina buzibu ku Shiba siina kasajja konna ku Shiba cause byalina ne bwali ne byali nze ebimu byalina byenfuba okufuna lwaki mba muwalana naye Diana mwagala nga mukwano gwange ng'omuntu eyali anzijeke wantu waali wannemye okuyita nanga nti ono omuyimbi bambi yanyamba naye kati nga ku show ya Shiba nagamba ngendeyo yes ngenze kunyumirwa kulaba oli bwana akolaba ekintu ne kiba nti tewalabye gurundi ku backstage kati nze ku mulimu nali nga Shiba waffe tuli ba sponsor nina okugendayo okukola buli kimu Shiba gwolaba oyo ajja kubuulira oba wosanganga Kasuku Martin Ndijo waliwo omusajja amuyita Amoni yabeeranga kira bagita T1 oyo Shiba gwolaba yakola nga fashion night bagitanga ke Shiba fashion night kati Shiba fe n'omugagga nga bamuyitanga Apollo Shiba wavaawo enkya Kasuku yaddawo kati Shiba ndo Kasuku nga akwatagana nnyo n'abaana ba Shiba kati oluganda olulabo olwa Shiba olwo eno yabawo emirimu kakati tupuvu Apollo bano balesa ono yalesa abamawulire oluganda olwo olulabo olwa Shiba ne asoye omuntu yenna mu Uganda muno naddala ffe abanaku azaala wa Shiba bayetaaga kibooko kuba Shiba okuva awo waali okutuuka ku waali ayine ebintu ba MP bye bayina nti omwezi gugenda okugwako Shiba yayinza okuba akoze milioni 10 amuzalawa vaku bino bye twejubisiza ku kamera esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung Apple Origimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga badde nkugamba gwe Alan omuntu azalawo yo Shiba
abayetaaga mu kibooko mulimu abantu bentunuulira olumu nga bali ku gundi bali ku TV oba ku radio nga balina abantu nga basatu bebazaala wano engamba ono yeetaaga kibooko oyo omuyimbi gwe bayita Ajala Namukwaya omuyimbi gwe bayita Shiba omuyimbi gwe bayita Kenzo nze kale bonna olwalaba sobola okutabuka nabo naye sobola kuvayo neŋŋamba nti oba kino na kino kuba oyo Spice twatoba ne Spice oyo Spice waliwo omukyala bamuyita Aisha Invents bageto kids abo ewa Aisha nga akyabeera e Busaabala Spice oyo nyinza nonze yamufunira ne passport bayirawo first flight yaffe twagenda ffenna e Dubai Ajala Namukwaya golaba nga mpulira nti gundi yamukwana nga waye togeza n'oyagala gundi oyo golaba Ajala Namukwaya kakati alina mansion ku Salama Road alina ennyumba ez'abapangisa apartments e Busaabala oba abifunya atya ye Spice gwe nkugamba okuva mu Kiwunya okuva e Nankulabye akoze gova eri ozalawe Gravity omutujju byakolerera abantu bebakola ki batobye naye olumu ate temukuba nnaku yammwe bantu bawaliwo abatatobye nga babiina bye muyina naye they are real hustlers nga ono hajati oli wa mukisa yani Stabua Natola omulaba kituufu oli wa mukisa akugamba yalimu Afande Kayanja alimu Anisi Manyani ne bano abeeyubudde batyabu nze nkugamba abantu bendabye emyaka 10 emabega waliwo eri oba ali azaala wakasuku ngamba gwe wetaaga okwetereza kuba abantu abafunye mu mulimu guno mwebali muno nga temwagala kubateeka ku kamera kuno nomwebali sikulabangako ng'oleese ku Mbazira Tone ku TV kuno Mbazira mukyazaako nakulaga byakoze ki wali oleeseeko ku Uncle Mitch MC Mitch namusaba na wali onoonyezaako ku Aisha Alibai KFM wali onoonyezaako ku Sharita Mazima Wanvu wa Super oyo ayina essomero Sharita twawogera bwogezi wali onoonyezaako ku Ddagala Sirwanga yes wali omunoonyezaako ayinza obutagala kulaga byalina bakiki wali onoonyeza ku Bobukins Kibo Media okulaga abantu bali ava ku oyo Bobukins yalinga ku Dembe FM Kibo Media ateka kiki oyo wali omunoonyezaako gundi Solomon Seranja nkunze nkyakubulira bano abaffe bamanyi nfuko ve ku eryo serious news nkubuulira bubuulizi bano uva mu bino kuba problem eriwo tebaagala kwogera wali onoonyezaako ku Innocent Ahabwe Galaxy FM from Red Pepper wali onoonyezaako ku Henry Sali owa Daily Monitor wali onoonyezaako ku ani nkugamba ani abo abantu abakoze off guno omulimu nga bagufunyemu ebyaddala ono omukyala ayinza obutakkiriza kubulira okuva ku radio owa Star mulongo babiri komaku oyo anti nkubuulira kati bonna bateeke emabbali mulongo babiri mulalamu wali onoonyezaako ku oyo omuwala avuga Range Rover Diana Nabatanzi muve ku bino byemukuba bino ebyekisirusiru gwekimanyi nti yomu kubasinga okuba nga bacapa nga babifunyemu other factors remaining constant naye tajja kubuulira kyakola naye ababimanyi naffe tutya okwogera waba onoogamba nti Douglas Lwanga alina apartment si wano olyejja lwaki wabyogedde lwaki wakoze bo tebaagala abantu bonna bonna abantu baagala kulaga bantu beekuniza ogenda kuleetera wano abantu okitegeere bonna tabe Simon omubuuza nti kiki ofunye mu gundi anti nze ndi wa Luseke tebajja kubuulira olugira ngo mulimu gwaffe baguvumirira abo baavu naye abantu abagufunyemu nga bakola ebintu ebyaddala ng'era bagulimu bakola ebintu bwebiti abakajjejjo olina wootuuka emikono mu maaso ate mwamu abantu abali eyo mwena abafunye omulimu guno tekuba kweraga but you need to inspire kuba omulimu guno abantu baguvumirira nnyo waliwo n'abamu benti okwogera bana enjagalayo omuleeteyo ku musajja gwe bayita Pastor Peter Sematimba
Pastor Peter Sematimba, from a radio presenter to a owner of a station. Innocent Ahabwe. Uva ku gundi. Wali ofunyeko ku mukiso kufuna. Naye Jenkins sinye. Bujibwa Jenkins be a teacher yo wawa. Uncle Eddie Sendisi tetubalibira nyonyo nyene mu byaffe kuba bakubye koko ku kyeyo. Success yabwe erimo ko ku kyeyo. Naye nabo bayinza obutagala kola. Olaba Jenkins oyinza okuloza mwavu munaffe. But he has a sound system. Yakola ne Steve. He has a sound system. Eringa ya Slick Invents nti gobo yagala system ey'okuteesa etali ya protocol. Tina shobwenti nebwenti. Kumpi almost corporate events azikuba. Omanye yaso oyo Ibra Kadanke. Ibra mulala ate. Ibra mulala. Naite mubogera kote mubalaga temukola ki. Ate fe tudda wano. Tudda mu kubafiisa mu kubakuba. Oli asobola okudda ku kamera n'akuba Kazoora. Nego manyi Kazoora kye kitegeeza nti okugenda mu company like Airtel nekwesiga nekugamba ogenda agabe moto. From being a TV presenter jama agenda. Nekugamba nti gwalina budget ya billion nambe ya Pepsi obe yachi. Otlowoleze. Najikole balance buddies. Nakola buddies Omugenzi Katolu bwama abantu bamulaganga Katolu bwamo wachi. But a person who loved art. Kumuzindalo kola ki okitegedde. Twetaaga okufuna kwaba abantu abo. Naye we tudda wano tuleta abantu olumu abawemula, abavuluga, abakola kinti nze ndi chichichi. But people have Alani Cruise passport ogifunye oli ku TV ya Kabaka. Oyina mu London, ogenda America, ogenda mu Schengen, ogenda South Africa. But wodda wano tobibulira abantu. Tata o minister. Cruise exclusive katuli Saimo mbaira naye okulaba ngembera alwa okulabika naye namugamba bwafuna ng'obudde ayitamu bwati ompolampola abantu be London bana inyongero bajjukiza 22 February tubere ku Law Agency Rema Namakula Misa Kisemakula wamune Virota Street ensanyu seyo bajita Mana Park Royal Agency then bajita gwebuza Mami Latifa bajita posi ulina kutwala ko ku Central London anayi waliwe wagenda Central London agenda inakage buli muntu gwengenze London ngenze Central London nze nyoyo nakachai yandi kakati olaba Richmond wobo tulese nikakututeeka wantu namugambye luli wateka ku IBIS ngendo okuddamu okubalabala bwenti IBIS ngamba muganda wange ezo zigula amatafali choka nosanga omuntu ngagamba IBIS ubundi kwa rais lwaki abasuze wa rais nenga abagambo basuze wa rais tasobola yadde kale bafunira esinga kawo oba ndo batala ku shopping ngendo okuddamu okukola bwenti ne bwenti nga mama by the way, Harriet mama wange she's my friend Harriet Nakawunde Nakawunde no aba Ebonies yangambye ku luno bwenzira ye London shopping njimulekere Harriet yangambye nzija kuumulamu olumalo kola ngenda kuumulamuko so kigenda kubeera kiyitirivu nyo let's all be there tugenda kujja ngenda kubeera ne muganda wange DJ Mozo nasoma ne kuvira ddala kakungulu nanda niyo ninayo bachali bange anaina simu tanafuna na ntongo na simu tanafuna yao laba akaluba nga aliwa bangambye ku luno feba MC teri atuyingirira wali byonna bitugenda kubanga luli twali tukyakola ate batuyingirira ndipo stiye najja wano sanga kusuka kwa nakola lero mama wange Hope bangambye wafirirwa mama wo olimba mami Hope Subi olimba nawe mama we juzi nakuma wano ne baziika bambi lwaki tewangamba nenga nko Dani yabingambye juzi wano very welcoming lady mami Hope ogamba Hajati agamba ki Hajati jali nasema mulaba bali agenda mu gym awo omanya tero okujja nabera munamana addayo takyakola bambi Hajati mugambe ba muza Hajati mugambe mwagala nnyo ne muwala we muwala we wanyime namba sikati ze nkute nenkugamba nti Daban July mukwa Daban July kirimanyi baida endoza abadde n'ekidomola kya sente wano boss oyawangadde ne sente mbasama bonna abe South Africa akavubuka kawangadde ne sente myaka 25 Daban July kubuzaako angambye
tomunyumiza America tomunyumiza yategera South Africa olaba ambassador Sali yangamba tomunyumiza America tomunyumiza ye yategera South Africa okakanati ngampadde emitwale ebiri musibe bulungi mwera Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio beba kugumukola obusigo obuwangazi mu bika ebyenjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeza amasavu okujjako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola bakubira kuzo mu 707 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku Note 726 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina room ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya.